Engeri gy'alangiddemu Barbie Kyagulanyi bannange fulufiga obusungu ye buli mu kika kya waggulu nnyo Florence Nampijja naye muyina maaso awo Eddie Kenzo Rema Namakula bannange nabo kyetaagisa nga mbeerabiddeko mu maaso awo Tamale Mirundi Junior naye muyina mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Subya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Subya News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano nammwe muddemu ate mufune obulamu obweyagaza. Sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala Florence Nampijja abadde ku birthday party ye munnange ayina ebigambo by'ayogedde awo kugamba abadde awa speech naye nako n'akayisa awagabye munnange teweesiba ku muntu atakwagala yagala omuntu akwagala agenda okubeerawo ng'ofunye obuzibu mbuye munnange ayagadde abantu ne naye ebiwunzise ate nga ye mubi munnange emmundu bazitunuzizza dda ate mwedayana nabatanzi katumulabe tulina kwagala batwagala twagadde abantu bangi naye nga tebatwagala nkakasa nammwe ebyo bibatuukako twagala abantu bangi naye nga tebatwagala netukizuula luvannyuma bibadde bigambo bya Florence Nampijja munnange avuddeyo n'ategeeza nti yagala omuntu akwagala atakwagala talaba nsonga lwaki ate obeera omwesibako munnange bo baagadde abantu naye ate ne bifundikira nga babakyaye bubi nnyonnyo munnange bo bajjaji baakuna emmundu baazitunuzizza dda waddaala n'abatanzimbo alabika gwabadde agamba bwe tweyongerayo mugaleero ewa minisita Balamu munnange naaleka weefube waakukyusa t-shirt naye maama naye mulemeddeko oba eringa biki kati simanyi ku bombi oba naayina emputu oba nanyini t-shirt oba t-shirt yeyina emputu munnange oba jjukira kati nnaku zino ebintu byakyusemu era abantu bamugambye ssebo togenda kutufuga ng'obeera mu t-shirt emu naye maama ndowooza era mumulaba munnaye newagezaako abuzeebuze ayambaleko engoye endala era eri ye t-shirt yaffe agiteeka munda kale we tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkwongerayo mugaleero ye omwami Dr. Rashid Lukwago munnange taata w'omuntu avuddeyo n'ategeeza nti bo omwana bamwezaalukuse okusinziira ku bintu ate bye yavuddeyo ne yeeyisa mu budde obw'ekisibo ne munnange era mu kiseera kyekimu omwami Dr. Rashid Lukwago naye yamaze n'ategeera ensobi era naye avuddeyo ne yeetondera abasiraamu bonna bye yayisaayisaamu amaaso ate kw'otadde ne famire ye naye asembyeyo ng'agamba nti lyerinnya talyagala ebya famire balimuggyeko kubanga ye yeekolera dda erinnya lye kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo bwe tweyongerayo maaso eno munnange kubaagala n'abagole bannange ate ng'oludda maama bebi bannange maaso wano nina akatambi ka mutima 5 star nga ye yeewuunya Eddie Kenzo okutwala omukazi atalina kabina munaaleka Lydia Jasmine ayina akabina kale katubirabe tweyongereyo naye nga mazima ddala musajja kyalekawo omukazi ow'ebbina amabina nyashi n'agenda n'omukazi atalina bbina ebbina lya Lydia Jasmine lisinga minisita talina nyashi. Look at her. Her nyash is not nyashing. She is not nyashing. Nze nga nina omukazi ow'ebbina mabina ga Lydia Jasmine ebbina lya Lydia Jasmine omwana ow'ebbina buli wandowooza ku bbina lya Lydia Jasmine bulagala ebbina omwana ow'ebbina oyo ebbina lya Lydia Jasmine lintinkuula ebbina lya Lydia Jasmine maama ebbina ekyana ekyebbina ekyo Eddie Kenzo okujjako Eddie Kenzo tugambe nti wafunye minisita kumubbako ssente okujjako minisita ky'oba okola gula ebbina nga Rema bwe yagula ebbina tojja kufumbayo Eddie Kenzo nga tolina bbina era minisita tumye ebbina ku online kola oda y'ebbina bagireeterewo kati delivery ate gula akabina ak'ebbeeyi ng'aka Rema tetwagala akabina kagenda kuseseetuka kagwe oseketi kubanga olaba abakazi bokompiitinga nabo Lydia Jasmine omwana ow'ebbina kyana ekyo ki Lydia ku bbina lya Lydia Jasmine mulagala ebbina ekyana ekyebbina kintabula ekyana nyanyi bannange
tanyashi alidia Jasmine tanyashi ate awo wetutuuse mu nsonga za Eddie Kenzo ye munnange musajja mukulu mutima 5 star video ne yewunya Eddie Kenzo okuleka Lydia Jasmine alina akabina kyokka mbo n'agenda n'ono minisita ate alina akabina wamma naawe osobola okukinteera awo mu comment section bwe nkuzaako eno ewa Maama Fango ne beautiful Jennifer Fulfiga munnange alina olutawo ne Barbie Kyagulanyi katubirabe nabyo mulekeraawo okumanyira abantu kaza kwogera nekatakira kuba Anita Amongo please leave Anita Amongo gwe mukazi gwe ani yayogedde gwali tonna kutula bulega musanvu tuva kwa Anita Amongo tosobola kwimira mbigere bya Amongo ono bannanga bakyala tetukyalina tetusobola funa mirimu lwa nsonga kale kani imagine oli kumukolo gw'abakyala mboyogera you are talking bogus talk rubbish omwerere mbu ono Anita Amongo bamuwa akulira parliament bwamutunulako gwosobola okutuuka wadde obukowekowe bwa Anita Amongo gwe wadde obukowekowe even obukowekowe mugana mwambala wivu z'abafuzi ono zibagajja ku mitwe ne mubanga ebizibu ne mwerabira emizibu ne mwambala lubaale w'abafu leave Anita Amongo please kwata kwa Anita Amongo at your own risk come here to stand with Anita Amongo va kwa Anita Amongo o parliament naba gwe mu respecting abantu afudda yarumbye nabanja mbono ayina wagula simanya agaba mujje mutugulewo kuba ayina ebisumuluzo omanyi kibaita nabanja gwe nabanja yayimbisako ne kubawo yababisa na talking to my daughter ayobona vera bama mulekerawo okumanyira abantu mulekerawo okumanyira abantu muli bakopi nnyo muli bagulu nnyo ne bwabakoze ensobi temugaba muli bagwisiri nnyo okay abantu batava kwadde kone njana ne muliremera ovuma Amongo manya Amongo go charge tuli Taka Amongo at your own risk. But I'm going to blast you. Byebya Jennifer Nakangu Fulfiga ne Barbie Kyagulanyi nga tubitadde ku bbali wenti ate nkuvuze butereve w'omukyala Rema Namakula ne banange Eddie Kenzo yafunye omugole yes it's okay kirungi ne munange omukyala Rema Namakula siraba lwaki mumuteeka muzina ensonga kubanga ye omukyala ya movinga dda era ali happy mu bufumbo bwera bayina n'abaana ne bbawe gwe yafuna naye maama mumulemeseza mu nsonga zino katulabe sister Junior kikyagamba naye tatereranga wamuza bulungi osobola okuddamu n'omubbayo Baizere matatereranga. Yagenda nakwata guli gwamuza agukubye ku stage wano mu concert. Batandika kwekola busolo ng'enseera. Wabula Rema namuza. Mwabaluga ali ku mapeera waggulu. Bamutakomye kajjanja. Gyoli mwabasoose okufumbirwa. Nze laavu ya Rema namuza yantama. Nga singa nali nina we mbasanga. Bekola kuli ebintuntu ebitanyuma. Ne babanga batudde magwa kati kyali kibatwala ku stage Rema namuza nsoke muzina ebyo ebizina by'obuseego mwandi yingiridde ddala mu buliri mbu babateereddewo obuliri mwandi kyetuusizzaako ensi neemanya bwe mutaakendeze muyimo mu bantu nnukola beekombakomba ebintu ebitanyumirako ddala eby'abaana ba high school mbulaavu byebyo no munanga ate ebive wa sister Junior kusaidi ya Rema Namakula ne Dr. Muza ye munanga Rema Namakula mbwe ekintu kiyakolera ku stage ekyokuleeta ekitanda ye munaye sister Junior tekyamusanyula muyadde n'akamu katono Maama Phina ne SB4 Media nabo mbayina masa omunanga ate nga bozaayoza omwami Eddie Kenzo Musuuza ate munange olw'okufuna omugowa oba omugole era ngenda kuba mbalekera kuwana akatambi munzikize mbasibwire wano mwe bali kwagala Suvia News Extra nenga nyongera okujjukiza gwe wenna oyagala kulangira business yo munange namba yange yesimu weryawo ku screen ya WhatsApp ate ng'ojja twogera ebisingawo manyi munange yeetuukidde tanywaga bangu Maama Phina yenna musanyufu bitya era yagambye yagenda okubeera nga maama ate ye Fulfiga obwamuula yabwesoosedda bannaye ogamba ekiriwo ky'abantu kulwanira bifaati era nga ye Azawu yagambye ye yagenda okubeera emperekeze kale ate we tuli mu sayidi ezo y'omufunzi bambi abantu b'omugole wa Eddie Kenzo Minisita Fiona munnanga ate bamusiimye byansusso bannaye mweraba omukama bankumire katulayi Maama Phina kiki ate kyagamba mwana murezi Eddie Kenzo bannaye nayogeza katubirabe Kakenzo mwana yo mkwano gwange ne namba njirina mkwano gwange kati go wabera mkwano go kati nze yamulera ale mama
tunyikira okukola ebirungi. Kenzo ye mwana gwolaba naye Kenzo ye mwana gwolaba nga osobola omulinnyako n'ogenda. Kenzo kyekiti kya muwogo mwempito bagamba nti nabagamba mufune omukisa ebisigadde mwebake wali bw'oba tolina mukisa dda wali. Kenzo ye muntu gw'ogamba atalina famire. Bana batuvuma tetulina famire, abavuma famire yo naku telina magezi telina ki. Ne esawa ya kakati Kenzo ali omunsi yerandiza yekalwa mukisa. Kenzo ne bw'omwetolola bw'oti awunya mukisa. Bamwogeredde. Tawunya perfume. Bamuwayiriza. Bamwogeredde. Bamuvumye. Bamuleseewo. Bamukoze buli kimu. Bakoze buli kimu. Tebamuyita. Mikolo ki? Mikolo ki? Kye baakola. Waliwaga aterema amuyite. Ekyalema kyalema nabo. Nze nagamba lwaki mugattagatta ebintu byalema n'amuza ku Kenzo? No, nze nagamba anti tekivaawo. Ne Bayibuli ekyogerako nti waliwo essaawa y'okwagala n'ey'okukyayibwa. Why? Nze nagamba anti bayo kale mukyawaganye nabasigala bambulaba mukwano era nze nagamba mukyala wange in case ompitanga ku mukwano era bamukwano bagambe si bamukwano anti ku mukulu mwalwakwa anti nkugambye nti abantu abalabira eri waggulu balina bye balaba ate ffe abali okumpi n'abantu tulaba kirala kati omuntu ayogera Maama Phina ayogera ekigambo kirala nnyo nobula okwasa TV ate gwayirana Maama Phina gwamumanyi okimanyi teri koma okubeera omuyonjo gy'okoma okumulya ne bw'omala bati owulya ng'oyagala kuddamu ne bw'omulya ati owulya ng'oyagala kuddamu naye omukazi yenna awunya enkwawa avaamu akasu mulina bipafume mubijjawo eyo mu butale bwammwe oze ne pafume ewunyanga kagundi buno obuweewo mugende munaabe ogenda kulaba boyfriend wo take a shower wekube perfume wesipureyinga ewunya bulungi nenyo owunyanga embizi naawe oyagala rawundi 2 funa emugenda ewammwe gasiya buloolo omusajja abadde n'akasolo katono genda onywa eddagala mwefunzeeko bakulidde kuva ng'olina emyaka 5 olina emyaka emeka kati ati 30 goza baba bafaanana kyekimu abakazi mwefeeko start taking care of yourself sijja kulima lw'omukazi abeera bwezi nga atuddeawo n'owulira nga wallayi omuyima gukutta okulya oyagala naye nga yakutamye edda nga tonnakombako naye ng'owulira yakutamye edda ng'owulira omukazi awunya bubi afaananamu tategerekeka kyokka n'atalinga bebi wansi eno wansi ewa wontuma ewantu ewakutula n'empale weyagala okunkasuka nga tonaabye ewantu ewakutula n'empale n'ejjamu akatuli ewakutula kotoni w'osindika emimwa gyange nga tonaabye baana mmwe lwaki muli baze